Aronda ategeezezza bano nti balina obuvunaanyizibwa okukola emirimu gyabwe mu kiseera ky'okukola kakuyege n'okulonda kwonna okusobola okukuuma eddembe mu ggwanga wonna. Agamba nti bannansi baba balinamu essuubi lingi ddala era nga balina okwewala okubayiwayo. Bino byonna abyogedde bw'abadde ayogerako eri abasirikale abaweredde ddala 200 poliisi beefulumizza ku ttendekero lyayo e Kaweeweeta. Kino ekijjidde nga bannabyabufuzi ku njuyi ez'enjawulo batandise okwekeja nga banoonya akalulu. Kino kiteeka poliisi mu kaseera akazibu akeetaagisa obumalirivu n'okwewaayo okukolera eggwanga. General Aronda agamba nti poliisi erina eddimu ddene. NGOs should be autonomous, self-accounting, self-regulating and independent. How? In a country regulated like Uganda, you cannot be self. So, this jointness, there is no one who has the capacity to do some of this, to meet all these challenges alone. You need one another. You need one another. So therefore it's important that you join up together. It does not mean militarization at all. Ye omulungamya w'ensonga z'ebyobufuzi mu ggye lya UPDF, Colonel Felix Kulaije, ategeezezza nti poliisi erina okukola kyonna ekisoboka okukuuma buli muntu yenna mu mbeera ng'ebirowoozo by'abantu bingi biri ku nsonga za bufuzi. That you must have confidence in yourself and the institution you serve. And the confidence is derived from knowledge. So, what you have acquired here is just the beginning of knowledge acquisition. Go out there as you serve our country, hunger for more knowledge. Wabula ye omumyuka wa Ssaabaduumizi wa poliisi Okoth Ochola asabye poliisi eyongerwe ensimbi okusobola okukola emirimu gyabwe mu ngeri entuufu. Poliisi egenze eyongera ku basirikale baayo nga yeteekerateekera okulonda